Kawanga yogera kike kyakuta nawe olaba abasajja batabuse bambi yogera wo akawanga kagana babuziza ku mwena bali ku BBC Kawanga akukogera newe kaganira wabawe ensonga lwaki kaba kaganye wabawe ensonga lwaki kaba kaganye okogera ekyambalo kino bwo kyambala tulabye ddala omusajja akkiriza nnyo by'obuwangwa nsonga ki ensonga eriwo era ndi musajja wa byabuwangwa ku nsonga ey'ennono obuwangwa n'ennono na buli kimu era ekintu tosobola kyogera nga weeyita ekintu nga tosobola kiraga ng'omuntu kugambanga n'omuntu ne bw'oba tomugambye ng'ekintu ekyo kiri nga nokifaanana kitegeeza ekintu ky'oyagala nekyokola oba olina okyagala nnyo n'okigoberera nnyo amateeka n'obukwakulizo buli kimu n'okikola mu layini entuufu gy'erina okubeera kati banze bwe mba ndi mu byabuwangwa nga nzikiririza mu byobuwangwa nina okwambala ebyambalo by'ebyobuwangwa omuntu omuganda omuzzukulu wa Buganda bw'alina okwambala bajjajjaffe bwe bayambalanga edda bayambalanga bwe bati ngatto zaffe ze zino ngoye z'abazeeyi mu mbeera efaananako bwetyo. Omumyi Eddie Kenzo mumanyi? Eddie Kenzo mumanyi twali badde tumwogera era mwogerako lwakuba yayagadde mwogereko kanjogere bwe nti Eddie Kenzo mumanyi nnyo okuva nga tannabeera sita mumanyi nnyo okuva nga temunnamumanya kuba mwe mwagenda okumanya Eddie Kenzo ensi yonna kuba ali international artist era Eddie Kenzo kyali wange webale kukikuba webale kulemerako webale kukola amateeka n'obukwakulizo buli kimu n'okitambuliza mu layini entuufu nga bw'erina otambula okubanga asofa oli breast mu nsi yonna ebintu byo bitambudde bulungi nnyo abantu bakwegomba buli muntu yenna mu nsi yeegomba Eddie Kenzo munnabyabufuzi yeegomba Eddie Kenzo muyimbi yenna agamba artist mbeeko nga Eddie Kenzo naye ate bw'otunulira wakawo Eddie Kenzo akumalamu amaanyi n'ogamba ye musajja yakikola atya kubanga bw'opimapima ku minzaani ogenda okulaba nga Eddie Kenzo w'amaanyi era mu Uganda yonna tetuyinaawo muyimbi asinga Eddie Kenzo maanyi tekiriiwo ago amaanyi galina gye gava naye amanyiyo galina gye gava kati nze omulabi ali eyo kati nga ggwe bw'ogamba nti amaanyi bw'otwogera ku maanyi omuntu agamba basinga bagamba amaanyi bagajja mu nnyanja amaanyi bajja mu kusinza byabuwangwa amaanyi bagajja wa Katonda sooka otulambulire ku maanyi ago amaanyi omuntu yenna ayagala okufuna kyayagala akinoonya n'akifuna era oyo Kenzo yafuuka ekyokulabirako ku maanyi byakyama kale sisobola kuvaayo ne ŋŋamba tikiri bwe kiti ne bwe kiti wabula njogera byensaanidde okwogera byesisaanidde kwogera nabyo sisobola bikola ki kubyogera naddala ku muntu omututumufu ngaani nga Kenzo naye Kenzo nze namumanya nga mmwe temunnamumanya naye akimanyi kubanga ebiseera ebyo waliwo abamanyi National Theatre twakubanga jamu buli lwa Monday ku National Theatre waliwo jamu ya Chameleone bagitanga yabeera Blue Africa twayimbangayo buli lwa kusatu Blue Africa nga tubeera ne ba MC Cats nga tubeera ne Eddie Kigere nga be batuwa chance eyimba nze ne Eddie Kenzo twabeeranga ne bangi nnyo Blue Room waggulu awo wansi wabangawo ku Blue Room wabangawo DV8 nze natandika okuyimba ng'eggwawo balegenti mummanyi mwena baartist baziza Zioni nabavuganga ku piki yange bakimanyi bakyali bange Aziza Zioni n'ebyafaayo ku Eddie Kenzo yagamba waliwo emabega kwawo ngagamba waliwo ennongo gya Eddie Kenzo n'amwerabira kati ebyo byennyini nze sivangayo kwogera ku bino wakyali wange Eddie Kenzo kubanga nze already nze ntambulira ku layini ya bulamu bwange nga bwe nina otambula nze ensi nagiyingiramu nga nina byenzizo gikolamu era ebintu ebyo mbikoze teri muntu yali ansisinkanye n'atabako kyasobola kunjogerako bonna baartist abansisinkana bansanganga bagamba bebidewo nali nkusuubira nti oli musajja munene naye yeggwe erinnya kugamba nga lizitowa nnyo mu matu okugeza nga Palaso yansanga n'agamba mwanyina waffe era big up mwanyina w'Abamayanja family webale kunyumirwa music wange Palaso yakumbuulira nti obasibako nnyo obuyimba bwange Oliver yanimba Kawanga n'endala kampuni ya Moko Nnyanja yatabuka so lwaki njogedde ebintu ebyo nti ebintu byange mbijje wala mabega polanga naye nga mbitambuliza mu layini nki ntuufu kati ng'omuntu ye abantu bampulira
nga naye tebandabanga nakati mulimu abaagala okundaba tebandabanga kubanga mu Uganda mwendi naye nze nyimbira bannakyalo be bategera music wange kati ate mulimu abayimbi abamu abeeyite abakabi nga bayimba Kampala naye ng'ewange tebansobola nga nabo bakimanyi atuuka ku shoyi nga tebantimba siri ku baana siri ku posta ayimba ne bamugamba twagala Baby Deo twagala Kawanga naye nga star kitegeeza byabayimbira biba tebikola ki abamu bibatuuseko namwe musobola obitegeera eyo onfuna bulungi lwaki njogera ebigambo bino nti nze saayagala kwemulisa nze ne bwonkola obubi nze siwabira ku poliisi nina kooti kooti ya misambwa nze siwabira ku poliisi kubanga misambwa gisinga poliisi gisinga mateeka so kati maanyi lwaki nkyogera nga asaaga nti maanyi nze nange nfunye ebizibu bansibye paka luzira naye nga nange nkola bibonerezo byange buli muyimbi yenna nga wayimba oluyimba wafuna hit n'oggwako aba yasobya misambwa kati Kenzo yawulidde bintu ebyo n'abimanya n'agamba musajja ono alabika ayinza kuvaayo kwogera bintu naye nga tekisoboka njogera ebintu byensaanidde okwogera Kenzo sobola kwogerako bintu byesaanidde kwogerako kyali wange tekisoboka kubanga kyali wange omanyi gye tuvudde bw'oba wavuddeyo amazima amatuufu ekyamazima olabika nga ayina ekikunyi ekikuluma ennyo kati essaawa eno ku Kenzo kyayogedde baŋŋambye bantu bubaka baŋŋambye bugambi nti Kenzo yagambye bwati ne banne naye nga nze mumanyi ndi musajja mukulu mu bwongo newankubadde emyaka gyange ogiraba kuba mu bye baŋŋambye yagambye nti omwana omuto tagenda kubba bantu oyo bintu byayogerako abimanyi kuba era omuntu osobola komentinga ku kintu kyotakola ki kyotamanyi manyi abasajja bagamba mbulya gw'oyita naye manye empisa nsobole okumanya empisa zo kati bwe kityo kati ebintu bino ekituufu mbimanyi si byeyita wabula mbiri ku executive biki ebyo byakyama waliwo bye nina okwogera oba ne byesiina kwogera otunuulira nti Baby Deo bw'ayogera ku byobuwangwa bino n'ebigambo ebyakutuuseeko okuva eri muganda wo gye muvudde wansi eyo kuba waliwo kyotogedde wagamba nti omusajja wamuvuganga ku booda wiriwiri nga gwe wasookera ddala obavuganga ku booda nze nayina piki yange mu 2008 nga nvuga boda kitegera kyengezaako kulaga boda yange eyo nagivugako abayimbi ab'amaanyi abansooka okuba ab'amaanyi okiwulira omugenzi Moze Radio yafa nnyo naye ye yasasula yafa asasudde ekintu kye nali muyambyeko kubaba nga banneekwatanga bwekwase ku kabodaboda kange nakoleranga Luzira Bugolobi Clostoni nga mbuga ne ku Nasalodi naye nga banneekwata buki batya nti ebiseera ebyo bambi music yava wala nga abaana balina talenti nga naye sente tezikola ki teziriwo kati nga ajja najja nga tubala sente ze batufuwa ku stage nze ne Kenzo n'abayimbi abalala ng'olina okuyimba nnyo ozine kubanga ne transport tomuyina so twakola nnyo ebiseera ebyo nga tuyimba ku mbaga y'embaata abajjukira ebiseera ebyo nze nalingamu mwanda bange era ebintu bino sibyesibyemu bwesibi yes yali mutuufu Azizi yali mutuufu ku Eddie Kenzo lwakuba nze siyingira mu ntalo zitankwatako twalinga nze Azizi Azioni GNL Azizi Azioni GNL Eddie Kenzo ne Baby Deo nze Baby Deo nayinanga akapichi kange nga Azizi Azioni ebiseera manjisole nga GNL ebiseera ebyo yatutwalako mu mmotoka kubanga yalina hits nga nnyingi nnyo kati nga twekuŋŋaanya ffe ne twesanga awo ekibuye ne tugenda batugenze yimba Nansano baluddawa ne twawukana bwe tutyo kati twali tuli awo nga Kenzo akubayo akayimba ne Mickey Wine nga atandika okwambuka mpola ne ngamba abakyali bange nange batandise okukola ki okuvaayo Kenzo n'agula emmotoka awo ebiseera by'emmotoka eyo baali bagiyita gituwalingi mbijjukira byonna naye abimanyi naye Kenzo yandaga okuwagala kuba nalina girlfriend wange twaligaba okitegeera twaligaba ku show nga nze naze n'akapichi kange nga nange njagala nvimbemu n'abakabi nemugamba kyali wange ntwalira girlfriend wange nange amanye timbeera n'abasajja abakola ki abaliko bambi teyaganda girlfriend ya muntu alira mu tawuni nange bye yankolera
girlfriend nasiima nga naye kumanyi gani Kenzo. Kati lwaki njogedde ebyo ebintu nasiima ne mugamba nsaba nange mpumuze piki ontwalengako kuba oguze emmotoka nange nakuvuganga nga yasulanga wano Emmengo wano nga muleeta ne tujjaawo Emmengo mulimu n'ebirala bisobola kwogera naye yabimanyi kuba ebitasaanidde sobola era byogera. Kati Kenzo wange oyo nangamba akamotoka kano kajjula naguze katono nina big eye n'abalala ekituufu toyinaamu mutto. Yes, naye nsabira nfune emmotoka ennene ndabike nga nkufuniramu ekifo ate nali ndi awo nga takubye stamina nga taleese super custom takoze contract nemuze biki ebyo kulala ezo bwezito ka stamina afuuse stamina muganda wa. Kati nafuna chance esanga Kenzo wali eri najja nankumbi Brace Touch gye yali Brace oyo kyali wange nyankubidde naye ennyimba twalinga Bafande Records Mega D. Kati Brace Touch wensanga Kenzo ng'avaayo kola luyimba nangamba kyali wange baby deo stole ki konze muganda wange wandekawo naye nyamba. Kati wangamba bonogule emmotoka ennene nga tutuula ate waleese super custom nange nenkola oluyimba kuba nakoze oluyimba baluyita Oliver Yanimba. Luyimba olwo luno kasidi kawuliremu nagamba mpaka sidi baby deo sobola kuleka mabega gye tuvudde nkola ki manyiyo nemuwa kasidi nangamba naye ngenda Rwanda kyali wange abimanyi ngenda Rwanda naye bwe nvaayo baby deo ngenda kukubira essimu tukuberaga. Sasa waitawo omwezi gumu wakati w'omwezi gumu n'ebiri Kenzo yavaayo Rwanda naye mukumanya nti yavuddeyo nawulira ayimbye oluyimba nga lugamba ogenda kunzisa mwana go ogenda kunzisa oganyire nini nga tokimanyi oliko poliisi. Kati nga yayozezza mu luyimba lwange lwe bayita Oliver Yanimba nti talina musajja ne tweyagala era bw'atyo nasumulula oluwombo lwa bbaawe nangabula Yanimba limba nti talina musajja ne tweyagala kati banjigga musajja munnanga ndi ku bampa. Oluyimba olwo yes kiddemu olimba ogenda kunzisa bwa Kenzo yayoza yakwata jik nakwata blush nakwata ekyangwe nakwata ne script ya video kubanga video yagikola badduka kati banjigga yes kati banjigga yeye yali adduka nga bamuyigga kwegamba bwoba ofutunulidde oluyimba olwo no comparinga Oliver Yanimba kubanga olwange lwe lwasooka naye ebiseera ebyo nga nawe bomanyi nga nawe bomanyi etyo by'omunafu ow'amaanyi yakola ki yalya kuba yes era nze saavaayo kuba nze nali nkimanyi kuba nze nalaba omusambwa mu 27 nemmanya nenkola gye ndina okukolamu ebintu byange na buli kimu ngira mbitambuliza mu layini saavaayo kugamba muntu yonna kintu ekyo naye ng'ebyo byenkugamba true story namuwa CD y'oluyimba lwange ezana ng'ava wa Brace n'agenda e Rwanda ampa omulimo nga kigenderwa nfunira omutto kuba yagula motoka esooka yanyumirwa nnyo mu bufunze yawoomerwa n'asiima bw'atyo yati yasiima bw'atyo munnange kati bw'asiima nekinetagisa kubanga nze ninakola ki nekinetagisa kubanga nze nina kwetereza ate kuleeta birala kubanga nze bwe mba nze nayimba Oliver Yanimba n'abantu baali balowooza sobola ddugala oluyimba olwo lwali lunene nnyo ovanga ku luyimba olwakola likodi purezenta okujja agula oluyimba ku radio Simba Duncan alugule kulwokuba yaluwulidde ku Simba ne balumuseera n'alyoka anoonya namba yange ya simu ndumuwa lutwala alukube ku Mbawule FM ne lugobya ne bapurezenta biwanvu nnyo luyimba olwo lwali lw'amaanyi radio station nga bagifudde library so nange nafunamu ensonga lwaki saawalampa kugenda kunoonya bantu kuba nange lwe lwambreakinga mu bantu ne bamanya Oliver Yanimba nga bamaze okubba oluyimba lwo nga balutekale nga bamaze oddwozaamu wajjako ki anti awe essaawa ezo bintu nabitereeza wali
anti nze nannyonnyola obulumi bwange. Bazeeyi bampamu luyimba lulala, bazeeyi bampamu luyimba lulala nti amaziga go, kuba nze nabasaba linnya naye nze mukinayagala mu music ensi emmanye abantu bantegere nga nsobola oyimirira awantu ne bagamba nti Baby Deo wuuyo. Manyi kyali wange oyo David Lutalo mukwano gwange nnyo nnyo, tuyina ebyama byaffe, naye bandi gye nasooka okukolamu yali ya David Lutalo. Nakolanga ne Lutalo oyo bambi yannyambako bintu byali bingi nnyo musajja oyo, era mwagaliza ebisinga David Lutalo, ebintu byaffe obimanyi, kwagaliza bisinga mwana wa maama. Kati biseera ebyo ne David mwenva nenkola Oliver Yanimba, ne David nannyambako ku luyimba olwo olwa Oliver Yanimba. Ye yayiye ekigambo mu luyimba olwo kye bayita yakolamu edit. Mayi kasajja ako akerowero kalina bigambo bingi nnyo. Yakola oluyimba mu paasi eya Oliver Yanimba yanteeramu ekigambo kye bayita, yakibabuulira kuba bingi nnyo binjo babuulira ku nsonga ezo, naye nga kibadde kitegeeza nti tuvudde wala nnyo n'abasajja abo, nvudde wala nnyo n'abasajja abo n'ebye banyamba bonna mbimanyi. Lwaki abantu abalina Eddie Kenzo esawo ne bavaayo nga bagamba teyabajjukira? Yayogerako amayoga ne bagamba Azizi ye mubi. Kenzo si mubi ku nsonga eyo, n'Azizi si mubi, naye wabula buli omu yalina okuzannya ennamba ye. Omuntu ayitirako mukisa, kati omukisa ogwo bwe guba guze nga akuwadde chance gikozese, ekitegeera gikozese. Chance eyo bw'oba tosobodde gikozese ojja munenya oyombe ogambe mbuno yankola bubi. Bw'oba ofunye chance gikozese. Kati nze Kenzo saafuna chance gyali newankubadde twali ffenna, ate era simusabangako, simukubiranga na simu mugamba nti muzeeyi wankola no, okuleka okusiima n'okwagaliza byakola bigende bulungi. Ekyo no, buli omu azannya nnamba ye, kubanga ne zaayina zonna teyazibba ku nze, ekitegeera kitegeeza yazannya bulungi ennamba ye. Bw'aba yayoza byayitinga, ate era n'akola obwongo obulala n'akuba ne hits endala era zitambula, kitegeeza yazannya nnamba ye bulungi nnyo, simuyinako buzibu. Okola kutya kati ku nsonga eyo, ku nsonga y'emisambwa, ku nsonga y'abayimbi abagenda mu misambwa abakola ebintu nga babikola balina maanyi nga balina gye bagajja ag'enjawulo, ebintu ebyo ninawe mbikomo byogera, okifuna bulungi, ninawe kuba mbimanyi, naye ninawe nkola ki wembikomo byogera ng'obujulizi nga buvaayo, bwe kiba kyetagisiza era nzija etagisiza kuvaayo, ebiteetagisiza era sijja bijjayo. Kiri bwe kiti tebakola ku music industry. Munnabyabufuzi yenna gw'olabanga abaddeko ebbanga lyonna tagwa, aba yanoonya omusambwa gwe n'agulaba, musambwa ogwo n'agusaba byayagala, nagwo ne gumugamba byakola ki byayagala. Kati kankubulye process bwetambula ku bayimbi abakozesa emisambwa oba abantu bonna ab'amaanyi abagagga. Omusambwa guli ogumanya, kuba buli muntu olina omusambwa gwo. Samba ogwo bw'ogumanya ogunoonya, bw'ogunoonya bwe gukuwa chance egulaba kuba tegulabika, eyo chance ebijja n'osaba buli kimu ky'oyagala ne kifutuukirira nga bw'okyagala, era w'osobeza mu bye mwateesa n'endagaano gye mwakola buli kimu we kikoma, buli kimu bwe kikoma. Ne bwe kiba kyetagisa kufa okola ki? Ofa. Kati ge maanyi ga misambo egyo, nti era omuntu abeera n'amaanyi ge ne mumusanga nga ebintu byakola bya bulabe, akola bibi, naye nga buli lwakola ebibi mubirabanga ebirungi nga musiima busiimi wabaawaawo. Gw'omusobola sajja gwe ndeka muganda wange, nze ndeka okola kutya gw'oli abagamba batya, gw'oli abagamba yes agayina. Lwaki agayina? Bw'opimapima music wa Uganda, Kenzo si yayimba obulungi mu Uganda, bayimbi bayimba mu Uganda. Tulina Madoki Sematimba, tulina basajja ba Firigo Band, tulina basajja ba bandi abo buli muyimbi wa bandi, tulina basajja ba Kadongo Kamu, basajja bayimba, basajja bayina maloboozi. Gwe kyogamba bw'opima ku minzaani nga si mentioninze nti gundi gw'owulira Kenzo ali wathe okubanga akiikirira music wa Uganda nga ya mbunno
bw'olowooza ku music wa Uganda n'abayimbi ba Uganda mbw'olina kuwuliriza music wa Kenzo gwe nga munna-Uganda awuliriza music n'ebigambo bye nkugamba gw'olaba ali waffe okubanga presentinga music waffe anti yamanya kyayagala yayagala presentingire Uganda nga yagisinga okuyimba n'agenda ne ku East Africa n'abanga nomini zonna zonna awadi nga bwazeetika ye kye yasaba ne bamu yakyama mpolamu ye anti nze nkulaze nekuga akyengezako kugamba kyekituufu gwe nkugambye pima minzaani gwe bw'opima olaba kiri waffe era bwe kiba bwe kityo nze kunze omanyi nze njogera mazima gwanyiga n'onyiga Kenzo omukisa gwayina munene nnyo kati kankyogerere mukisa ayina omukisa yanoonya omukisa n'agufuna gwamanyi naye yanoonya omukisa n'agufuna era omukisa gukola ekyo kyennyini kye yasaba kitegeera so kitegeeza ki nti omuntu akusibako ebintu nokkiriza sibimanyi mu butamanya bwe mba simanyi ninda amagenda gange kati gwe linda amagenda gange kubanga Climax bwe ba business ng'omuntu oyingidde mu kintu ky'otamanyi egwa ate osobola okufuna abagula ebintu nigwe nobeera ne bajjajja olimba tukyali kuli bajjajja basaba ki basaba nnyimba nze mbimanyi byenjaga nze ngonjagalira byenjagala ndyoke gwali ompulidde nga nkuba ngamba bannange munyamba ate nedda taata nze mmanyi era byenjagala mbifuna bitambula nga bwe mbyagala bitambula nga bwe mbyagala buli kimu kiryoke kubanga bayidhawe kiri bwe kiti tusaagamu ate n'ensomesa omuntu osobola kufuna kyotayagala olina kubaako nekyoyagala bw'omanya kyoyagala n'omanya okifunye otya kitegeeza olina otambulira mu layini eyo yennyini kyekyo kyoyagala era okifuna kuba tosobola kubeera pulezidenti nga teweegombangako bwa pulezidenti namuleka kuba nze nawandiika ate nga wendi nze tebampandiikira sitowa yennyini amaanyi agayina lindako kiri bwe kiti anti kankuddemu ekyo Eddie Kenzo amaanyi agayina Eddie Kenzo wa kitiibwa Eddie Kenzo buli muntu amwegomba Eddie Kenzo alikyakulabirako abazadde bagamba omwana wange njagala abeerenga ani nga Eddie Kenzo oli musajja wa kabi nnyo naye amaanyi ago na buli kimu ate nze onsinga amaanyi mu bye bakumanyiiko byonsinga era abantu babimanyi naye nange nina byensinga anti nange nina bye musinga anti nze bye musinga sisobola byogera kubanga ne executive akakiiko kwentula na buli kimu sobola gamba nti ntula kakiiko ntula wano oba tukola bwe tuti ekyo nze mmanyi we musinga ne bye musinga ekyo bwe kino naye nga mulinnya ekitiibwa na buli kimu era kyali wange mu buli mbeera yonna Kenzo sikolinako buzibu buladi wange era thank you so much okunnoonyako nga kyaliwo banga dene nga tetuwulizanga yes sali mwogeddeko ati sali mwogeddeko nga teba ye yanoonyezaako yes so sinze kumunoonyako era ensonga lwaki mwebaza nze simunoonyangako ensonga lwaki mwebaza yanoonyezaako simanyi byeyayogedde byonna simanyi naye yanoonyezaako era thank you so much ali wange myaka mingi tetuwuliziganyanga kati kyoba okola mu bufunze kankutume Kenzo bw'aba kyaliwo genda omubuuza ebibuuzo bino Baby Deo yatugambye yakuvuga ku piki ye kituufu Baby Deo yatugambye akumanyi kituufu akumanyi oba takumanyi byonna byagenda okuddamu byebigenda okuprofinga byenjogera nti bituufu basi bituufu bw'anaaba yeerabidde nja mujjukiza naye nga njogera byenina era okwogera nze awaadi zange nina gyenzifuna nze mmanyi gyenzinoonya ne gye ziri nze ndyoke gw'owulira kugamba nina ebizibu
Sajja kino. No kati mu bufunze ku nsonga eyo muntu omanya kyoyagala. Nzosanga ye byayagala wadize nze size njagala. Kiriwa? Nze byenjagala obimanyi. Kati nze ndi mutume. Wuliriza. Nze banjogerako ne mu Bayibuli. Nze. Mu Bayibuli bagamba mulimu ekigambo ekigamba nti walijja bannabbi nga babulimba awo wenyini nga bwogambye walijja bannabbi ab'obulimba kati nkugambye bwe nti mulimu ekiwandiiko ekigamba nti walijja bannabbi ab'obulimba walijja bannabbi ab'obulimba ne bannabbi abalala abatali babuki babulimba ompulira bulungi naye tebagamba nti walijja ensolo bannabbi abo bali babantu nga ffe bali baboogera nga bwenjogera bali babayina omulandira nga bayina ebintu bye bazze bakola nga naawe obyewuunya baliba nga bamalirivu nga bagumu nnyo nga bayimirira ku kigambo kyabwe era nga bazze kola mulimu ogwo gwe nnyini ogwabatumwa okukola era nze ekintu kyenkola nkikola by profession manyi kyenjogera manyi ne kyenkola era manyi na lwaki njogera ebigambo bino okitegedde bulungi anti gwe tomanyi byenjagala nze saanoonya mu kuyimba bye nanonayo nabifuna tomanyi omanyi abayimbi abeetaaga amanya wuliriza ombuuziza wafuna kyo omanyi abanoonya erinnya lyennina bwe benkana ne layini ne bye bagulirira omanyi abalina ssente abagagga nga tetubamanyi nze omanyi nze nayagala awuliriza nze awaadi zange omanyi gye nzifunira nze mmanyi nange ebitiibwa byange anti nange bwonsanga eri mu awaadi anti bwenkola bino nga nange nfuna awaadi bino byenyambadde nga boolaba kati guno mukalabanda gutambula guliko obuntu obugwa buno bwonna bisima nga bwe nyambadde bwe nti buno obuntu bwonna buvaako osanga busanzi n'enkuwakana akantu yes nze mmanyi kye mba nkuwadde oba n'okasanga n'okalonda awo ebiba bisigadde kale kanimbe kubanga lindako leka nti nkujejere awaadi zange ziveeko nze mmanyi gye ziri kikyoyagala mbuuza kyonna kyoyagala era basebo ne banyabo ndi mwetegefu okuddamu buli kibuuzo kya muntu yenna ayagala omuddamu bw'oba oyagala kumanya noonyaako wuliriza bw'oba oyagala kumanya noonyaako nina lyaliwo era olwedde sipya saazimbye zimbe liri wange era we liri sipangisaawo liri wange wane buloba ku Forex Park we wali abazeeyi bange era we mpangalira sigenda gamba bwotyo ekinyonyi tekisitukira muti amasole kiriwe kiti omuti tegusitukira kinyonyi bwe kiri kye mbadde njagala okugamba kyogezaako okugamba ekinyonyi kyekyagala omuti ne kiyisa emiti gyonna nekigamba njagala kusibira wali eri ne kisulaawo oba ne kibeerawo ebbanga lyonna kisinziira ebimuli bye kisanze ku muti okwo mu mbeera efaananako bweti naye ndyoke anti nafuna akawanga gwe kapimapime mu nnyimba z'omukulu gwe bw'okapima ku minzaani olaba byenkana gwe ziwulirize zonna naawe owulirizaako akawanga yogera ne message byonna opime ku minzaani gw'olaba bimakinga ndyoke muganda wange ze yayagala ogambye otya nzize ne bigioni gye njagala nze ndyokera bigioni ekola mirimu gy'abazeeyi si yange si yeyokka waliwo ne gyeba sajja gwe kyekyo bwe kityo kyenjagala by the way ndyoke era n'okunfunda anti n'okunfuna nzonda anti nze okundaba olaba bino byoyogera byetwogera just kunoonya kwogerako bwogezi nange tosigala kyekimu nze nkulaba nenkugamba sente ogenda kufa bwavu emyaka gyonna tosobola funa sente anti nze nkulaba maanyi ngalina agakutunuulira ne sente
ate bwe bogenda kufuna sente era nkubulira n'obudde bwogenda ozifuna ne gye ziri n'enzikulengeza n'otekayo omutwe bw'oti n'oziraba nako kati gwe n'osalawo n'ogamba sente zino zendabye enzaagala kati nga tuvudde ku birala ku nsonga eyo gye tuliko nze nafuna amaanyi atya Kenzo era bw'akola ensobi bino ebintu tebiriiko bwannannyini obugagga tebuliiko bwannannyini tibulina kuba bwa gundi erinnya teririiko bwannannyini obuyinza obukulembeze obufuzi tebuliiko bwannannyini wabula omuntu yenna abwagala akola ekyo kyennyini kyalina okukola mu layini entuufu era omusamba kansirike kambeeko wenkoma mulimu ebintu byenina okwogera nenkola ki nina okukoma naye nga buli muntu gwe yonna gwolaba nga ali successful ebintu byensonga zitambula bulungi nnyo ensonga alyokke yategeera kikyalina gwe weenoonye by the way omusambwa kyekisiikiriza ekyo gwe bw'oyimirira mu musana bw'oti kati kambasomese bye mbadde temumanyi kubanze mmanyi bye mmanyi nga mugenda kuva mu nsi muno nga temubitegedde nga bwe bibeera ng'era omuntu amanyi bw'akola ki bw'abeera nze bwe kiba kyetaagisa kugamba bugambi kigambo nga nze nkitegedde kye nina okugamba obeera okke nkikugamba kati saawa zino abantu banneebaza bwebaza bazzukulu bange abali e Bulaaya bazzukulu bange abali wano abatalina mirimu bandyawo nga munaye jjajja nti amaka gaatereera era kati ensonga zitambula bulungi munaye nti munaye weewaawo munaye nti omulimu kati neeyagala naguzeeyo n'akamotoka era kati munaye bwe bityo so nkusanga ku levo wenkusanze nze omulimu gwange kujja ku levo eyo kuteeka ku levo ndala era tuwandiika ebizibu ebyo by'olina byozze by'oyagala okutereera oyagala ki kyomaliriza kyogolola awadizo ziri chipu nnyo gyendi muganda wange nze awadizo zonsaba sizimanyi nze awadizo zonsaba sizimanyi kubanga anti neweeba stage gwatamanyi nonyako ku stage ojja kutegeera Kawanga yaani bw'oba oneepimamu ng'owulira wandiika buwandiisi ku posta linnya bajja kummanja muganda wange ebyuma byo okola kutya ati ali successful buli omwa okola kutya temumpa nze wawulira nsabani ye yennyini agambe namukubi yanyimbisa n'emukono teyansasula Kenzo yes nagendayo bansabasi baŋŋamba okumpa se neera saba banja kuba nze ndi mugagga maneja we ne mukubira bampita bulungi nnyo nengende mukono kwino shesembyeyo bayali yashushe waliwo awo nava nawaleeyo obusoga amanyi abasoga banjagala nnyo n'abanyankole naveeyo koze kange nenyimbire musajja wange nze mmanyi byonna byonna kuba nze ku Kenzo siri afuta mane wallahi teyansasula ate sente tezaali nnyingi munnaye nabanjako ko katono nenkubira beta ng'era omuntu kuba nange saagala kukolera bwereere naye bwe baagaana era seeyongerayo naye nga nakola mbabanja Kenzo mbabanja ne beta manager nayimba emukono temwampa wadde omutwalo navuga emmotoka yange kuveeyo busoga nayinayo lunaku lubaida we lwalina lukulu mukono awo wasembyeyo okubeera mukono nagenda kolini nayimba nava nawala nnyo mu kitiibwa kyange mu maanyi gange nenzija nenyimbira abantu niira saateekawo olutalo bw'aba asiimye era bw'aba tasiimye simuyinako obuzibu kuba nze ndyoke ng'omuntu bw'aba asiimye nzaagala kuba nakola teziba ate lwaki nze nagaanako sente nga ze nnoonya olwo mba nsamira ebiriyo kati ngambe mu sente sizaagala ate ogwo omusama mana samira mwavu muganda wange sente bwe ziba ziganye no ekyobwerere kikyali awo kisinziira ani ankubidde kisinziira lindako tewali omanyi lwaki tayina kye yali ankoze kuba simuwa budde bwange ati binumanga nze mbimanyi byakya nze mbimanyi byenjogedde nsaanidde obyogera nebye sisaanidde sebo ndi musajja mukulu muganda wange newankubadde olaba emyaka gyange giriva egiti ndi musajja mukulu soogera bintu bye sirina kwogera soogera kintu kyesobola kuddamu era byonna byenjogedde yenna ayagala mbiddemu mba ŋŋenda biddamu soogera kintu
kyesigenda kuddamu kisoose kulowooza kyesengejeza kyesimanyi kyekitegeeza weebale nnyo taata weebalire ddala kama katonda akuwa ebyesinga okwagala oba bwotyo bwogambye gwe nninda lwe najjeewo nkugambe nti muganda wange nti nkolera kino so lwaki ŋŋambye bwe ntyo twogedde bingi nnyo yatukola atya yabavaamu nnyo kituufu naye teyava mu nze yabavaamu nnyo ali levo ndala nnyo kyali wange oyo ali kiraasi ndala anti teri atamwegomba enkola gyakolamu ebintu abikola bulungi nnyo muganda wange gemaanyi ago gemaanyi era omusajja bwakugamba nga nva mu maaso anti akola n'ebitasoboka byasembyeyo okukola mu biwulidde mwabirabye ate kati kamba sibulirawo tukomaawo ebisigadde mbagaliza ebisinga mukwano mbagaliza ebisinga mwenna sajja ono ansokodde ebigambo bingi naye kyewunyisa byonna njogera ekirungi bituufu mujja kunyumirwa nnyo gwe buli kyoyagala okumbuuza mbuuza ansa yakyo njagikuwa